bayinza kuwulira miranga gya muzeeyi bamugyayo kakama omuzimu gutabusa kibako lwaki togaba Maria lwaki mali mwagalo gikukulira lwaki togiwa baganda bange omuzimu baguloze guloza ku baganda bagwo tigumanyi baana mama nyabo wengerekiwagama yawe nabakyala yamulagirira gye balogera ekiwagama kyagala muntu ekiwagamo yesoke tugenda maaso katono nnyo ekirango kino katukiyiseewo bannaffe abakyotera film production bategeeza mwenna bannayuganda bannaffe abakyotera film production be bakuzanyira firimu nga Kibaate Kawanga ne Kateesigwa kakati bagwadde omukisa mwenna abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ne mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzanya firimu musobola okujja mu Kyotera film production ate nga ofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga Kyotera ku luguudo lw'e Bethlehem opposite institute oba osobola okuleka ndi okubira ku Duncan Kataala ku namba y'essimu 0752 0062 njiddamu kubira Duncan Kataala ku namba 0752 0062 omanye ebisinga okukyotera film production naawe kennyini ayagala okubanga ozuula ekitone n'okukizuukuza ekyokuzanya firimu bakwawodde mwenna abaana b'obulenzi n'ab'obuwala abaagala okuleka nti muzuukusa ebitone byammwe ebyokuzanya sinema mujje babayigirize ate nammwe mubenga mukuguka mu byokuzanya sinema entandikwa egenda maaso ate nete okuva mu Flash Films Uganda kubeera nga bannaffe bakutuusako etandise Manswood Masaka ne Angel Film Production okubeera nga nate beegaswa mu kutuusako ekidde Eastlewo Eddie Kasumali firimu so nga mwana mulenzi Kintu Posagala omusube Kintu Paulo ku screen ekyatandika butandisi Eddie Kasumali mwana mulenzi Eddie Kasumali ntandikwa ekifaananyi mulambalamba so nga ate Katusiime Lilian mwana muwala sagala bamukunyumirize Segujja wa Abu Junior entandikwa egenda maaso sagala gisobe ate nate Kawuki Emmanuel sagala so mwana mulenzi Kawuki gwe kidda Eastlewo ku screen natera tugenda maaso era nga tandika butandisiza abaana baffe bawano Kawuki Emmanuel ku screen natera nagamba za abaana baffe baana kutegeza di by Uganda Bid Uganda Bubu Kuntiko firimu etandise bagiise embali y'abamulekwa twanga tulabe mali yabamulekwe eno lunaku lwaleero kale tandikire twatandikira wa twatandikira mu lukiiko lw'ekika Kalyango ono yali yakava mu bulamu bw'ensi era nga ab'ekika batudde bateese ku mali y'omugenzi era nga jjajja w'olujja agamba ekirungi Kawuki twamuwerekedde tewali yadde gamba ndi oba twamuterese bubi yaterekeddwa bulungi yekidde Eastlewo Original Names mutaleka nyumba eno tugireka na kyensaba bannamwandu mwenna musigale gye mbadde n'ekira nnamwandu omukulu butaleka nyumba eno ng'erina galaale senga w'olujja naye ateesa bamugamba ateese balabeko ye kyembadde nteesa munange ennyumba ya mwannyina zaludde ne munnaye ne mulamu wange ono ebbanga lyonna kaakati nno namwandu olowooza tebamukayuukidde omugenzi we yalwalira ennyo namwandu yali yeebalama ewaka bannamwandu abalala bagamba tagenda kubeera nga wano abeerawo kubanga teyazaala mwana ng'afunvubira agamba nteeka okubeera no kubanga nze gwe yawasa ate zitemanyi gye nabonaabona ne bba wange wagenda ano ng'alwadde n'ogenda okola obwenzi kati bwekomya mbusimanyi oyagala bya busika togenda bufuna tya kale nja bifuna kubanga oli baze kati okulengera history gwalina ku nju agezaako tegeza jjajja w'olujja oyo mulaba namuleetanga mukozi nga alina ennyana nemuleeta okubeera nga bakola ewaka wano yakyuka naye kandi ayagala baze nga batabuka ekyali ntandikwa lukiiko lwa kika nagamba tuba ne Ssaalongo mulongo kato buli nsonga yonna ekulemedde nagamba yagenda okubeera nga agitereeza nagamba sente zikuyita mu ngalo bizinensi yagootano yonna byotunda tebitambula nagamba alina akabba mutima eri ogwegwanyiza oba gw'oyagala okubeera nga mubeera naye nga yetakwagala akuwa akabba mutima esimu ali ku 0750 969 976 0750 969 oba 0779555453 baakaana bagezaako bataasa
naye nga batabuse jangu okube baguwano baweyita mukazi nnyo ekyali ntandikwa buno bwana kibuwepangisa gasiya bulowooza gwakasooka okuzaala mukyala mukulu kakati buli omu alangira muno obulogo omusajja akwagala kuba ne lwaki ogenda maaso n'okubeera nga nakakaawa simu wangu nakakaawa baatabuka bagezaako bataasa ekyatandika mutandisi nagambye olunaku lwankya nga tudda mu jjolo emmotoka zipaakinga ewandege yakatale n'ekireka ku mafuta ofa za jjolo zikyagenda maaso ez'okumalako omwaka nga wali nakifuma busaabala wali ku miliyoni emu nagamba ogula puloti 5 bakwongeza miliyoni namba esimu za jjolo wansi weeziri enkya akola ku simu ezitambula oba entambula bwetambula bamuyita midu ali ku 0702 54 94 mu contacting olekende bookinga ku Sunday nkya tugenda entambula za bwereere tokkiriza kuyingira mwaka mpya ng'oli mu muzigo nga tofunye wuwo bakayana ne bakayana bagezaako bakakanya nze tomanyiranga gwe nze maama wa wano kagali abooluganda nga b'omanyi abakazi bali mukuwana kano beekuba badde eno batandika ogenda maaso n'okuba empawa mwana mulenzi Luyinda abakazi bansobedde bali mu kwekuba okimanyi baagala twala mali ya muganda waffe ng'obadde okimanyi ntukola nga n'ab'eŋŋanda tebakulambula oluusi tebakwagala bakola bakyamulinga essalambu eri enseka naye bw'omala okufa bwe batandika ogamba nti oli muganda waabwe naddala ng'obadde olina ebyobugagga byolese kati Luyinda bali eno abaana be bano bamulekwa teyazaala baana mu mukyala mukulu naye yazaala mu bakazi abalala era balaga nti abaana babaagala nyuma ne taata maama abadde asabako okubeera mune ng'ayogerako naye amugambe tewali mutaana temutya tusooke tumalirize ngenda kujja njogere nammwe naye bateekateeka twala maali ya mugenzi ye Luyinda bano be booluganda Luyinda ne Lugojamye si bangu ekyatandika butandisi emaali yabamulekwa gye tulaba ekyatandika butandisi Luyinda ng'asooka abazaala bo baana beeyongeddeyo kino okuva na leero njagala okuyiga okuva eri ab'eŋŋanda zino wulira ab'eŋŋanda tuyina kutusooka kuwamba baana twefula babaagala ennyo wulira ab'eŋŋanda tusobola okubakutwala ku bintu wulira Luyinda baagala kubeera nga beefula baagala abaana si alina ennyindo emulinga engolo neweewaayo mu maaso g'abantu ddala senga n'ompolereza kakati mukyala mukulu yeebaza senga w'abaana senga munaye n'ompolereza nze ataazaala mwana mu nnyumba munaye senga neeyanziza neesobola genda maaso na butakuwolereza mune nabalaba nga mbonaabona ne mwannyinaze senga w'abaana senga namayirira naye ensonga zonna azimanyi yakuwolereza ofune ku bintu kankubuli esinza kuleka ogende ng'okaddiyo wenkanidde awo nga tofunye ku bintu senga yasalawo amuwolereze kubanga yabalaba nga babonaabona ne mwannyina ebbanga lyonna tukyatandika nagamba tuba ne Salongo atasaba ssente nagamba Salongo takugyako ssente mubuulire ebizibu buli kizibu kyonna agenda kikwatako kimu ku kimu nga bwakinyiga ku nkonda bwe kivaawo bwakinyiga bwe kivaawo ogenda kudda kumwebaza Salongo atasaba ssente ne wansi essimu ze ziba ziyita ali ku 0750 Salongo atasaba ssente 0750 oba 0745 65 78 kati badda ku bakyala b'omugenzi bannamwandu n'ekikazi kino kimukyala muto kikyalimu baali bakyayogera kume mukyala mukulu bannaye naye mbasifukamidde mumanye engeri gye natoba ne muganda wammwe neetaaga nange bannange ofuna ku bintu oba nsooka entulemuko mulyoke mukkirize kye mbagamba bannange mulaba engeri gye nabeera ne muganda wammwe jukira bano bateekateeka kutwala maali bamugaa twakulaba ate mune tetwaliwo mukyala mukulu teyazaala mwana era agamba bw'atafunako yiikanya afazaali bonetaka balifira mulamu tofaayitako jja difuna abasajja bagenda okuzaala abaana bali baba balina ensonga zaabwe nnyingi osanga omusajja ng'azadde mu bakazi abawerera ddala ne weebuuza ensonga lwaki kumba omukyala w'ewaka mugumba yali tazaala ne mutaako ogw'obwenzi naye nga tekyalina okukola kale nno omukyala mukulu teyazaala yabagamba ebyammwe naye kakati amateeka gajja tulamula jukira bano baagala twala mali ab'eŋŋanda
ono omukazi nno n'abaana bano tebalina funa kintu kyonna kyonna. Luyinda afunvubidde talina kaalina, akoze emyaka egyo ameze empala temulinga akayinja, naye se baagatwala bintu bya muganda we. Omwalina ennyinda emulinga enkata si mwangu, alina lugojamye nno yo tali muguuni mu kintu ky'amaanyi g'amaanyi atwala ebintu. Luyinda amuteekamu akasuukunde ebbaasi ekyali ntandikwa era nga tugenda maaso. Nagamba esimu za jolo wansi ziba ziyita wansi awo kuba bukubi muganda ngo yogere ne jolo kennyini kubye ettaka ofune ettaka muganda ngo omwaka guggwako tokkiriza kuyingira mwaka gujja nga tofunye wo togulidde baana toguze wonoobeera myaka gye egy'obukadde bubuka munnanga. Kale jjajja nze mbagamba ennagalama mu tawuni batunda milioni 2 buli mugayaza road milioni 1.5 omuganda nga ekibanja mpala bakikwata agala mukalaji mu tawuni milioni 4 ku ndagaano ekyapa kya milioni 15 nembagamba enakifuma busabala milioni 1 yokka ekibanja so nga ate bwogula ebibanja 5 bakwongeza ekibanja kiramba banne muleke kwetuulako kwe kutwala ennaku empapula zitambule bikituddemu kali yalumba jjajja mugamu ne okutwala ennaku kyekyetaagisa empapula zitambule zisobole okugenda bannamateeka batusalirawo olumbe lunaayabizibwa ddi era emaali y'omugenzi egenda agabibwa ddi yono jjajja w'olujja ye mutaka gwe bayita Kide Istirewo ligino ne muzijjajja w'olujja naye nga agaga akwerezanga mutobaano jjajja w'olujja kandi oluvannyuma ennyo okumanya ab'eŋŋanda bazibu Luyinda yali mweraguze yali musamize ng'ajje wa jjajja Luyinda jjajja yamugamba olina ebizibu bimeka 3 jjajja kankubulire toyingiza dde sente n'emu sente zikuyita mu ngalo ate amaka ge wakaawo gakola bwe gati gayugayuga so saana okubeera ng'embeera erongookamu kati ekizibu ekirala ky'olina Luyinda empewo z'ekika zikunyenyera empewo z'ekika kye zimukola oyinza obeera awo ngolooza oli bulungi oluusi kale nga toli mu mbeera nnungi naye nga tomanyi kikwavuwaza tomanyi kikuziza amabega kumba empewo z'ekika ze zikuluma bantu bangi balwadde nga tebamanyi Luyinda tomulaba kala matama alina ebizibu bingi kati ayagala twala maali y'abaki y'abamulekwa jamunanga olaba newola obusente ezo sente nziina naye n'abaleeta emmwanyi baagaana neziwensubula emmwanyi bazibba baana banziba emmwanyi koni kimu kijjalongooka kiva ku mpewo za kika kati tugenda kufunirayo kamala okuyita omuzzukulu ajje anfunire tugagenda kufunirayo omuwanula okiwulira kasunza njuki owulira ogenda kufunayo oluyito bakasoma basobola okukola ki okujja owaye muzzukulu baba gwembise genda ebwerwawo akuwa budagala bwekugambye obukulenga bwekugambye olutuka bwoti ewaka otandika okumansa kumaaliyo abagusajja kujja ebwavu bwangunye eweewaawo waalya webweru ekijja kusobola amagenda kulasenga w'abaana ndabe kyagamba ebannange akiri kambeera ebubwe ekisobola kusinga kulafuna ku bintu by'abazze anenderera senga w'abaana ngamba yenze muka mwana we munnange ntuuse sina bugenyi bigenze bitya kakati munnange omukulu w'ekika agambye tasobola kumpa nzekka kuba njagala bampe nze basooke bampe nve mu kintu kyabwe n'agamba tebasobola kuwa nze nzekka balina kubagabira bonna lumu ne mbu balina empapula ze bamaliriza kati bamala okuzimaliriza oluvannyuma bakole ki bampite naye kati mbadde nsaba njire nga nsula miraawo nawe senga wabano ndaba nga bwendi sina gye abaana munange olaba naawe nga bwendi sina bwendi embeera nga bwogiraba bwetyo bweri eri yegeyege kati ngenda kuddayo nga temampadde kataka kabaze wampulereza nze nanzuno nkanduusa omusajja yankandula dda kyokka nga ate siva mu bibala bya kika teyazaala baana anoonya wakubeera omusajja yagenda ekyatandika butandisi
Luyinda nga gye wa Lugojamye. Lugojamye alina akaduuka nga bw'omanyi abavubuka abeeyeeya. Kati nga muga Lugojamye oli wano weebasi. Twandibadde tuteme oluwenda lwonna okulaba nga tufunako ttaka liri lya muganda waffe. Yaleka ettaka lingi kono nga sikyulidde mu nze munda kweno obadde kinaawo otyakyo omuntu anaafuna ssente tatya. Otalafiya tugende tutundeko tufuneko naffe tuyinza ogenda maaso n'okubeera nga twetereeza. Oli yali muganda waffe yafa nga alina ssente alina eka z'amataka. Nze Luyinda sigulanga yadde 25 ku 5. Neryakakadde lyajjolo baliranga lyannema. Yadde okutwala emitwalo 10 kati ate nve ku lino. Ndagambye ettaka lya jjolo lyakakadde wali nakifuma Busaabala miliyoni emu muganda wange tosubwa olunaku lwa nkya. Keera kewandege yakatale entambula za bwereere. N'ekireka ku mafuta zibeerawo keera ku makya tugende. Kati Lugojamye yasigalanga mu musajja ono anemeddeko Luyinda wadde tuli ba Luganda ebintu byayogera mpulira sikwasa nabyo. Sitandeetera ebizibu nandeetera emiwunyo. Tudde eno eri mwana muwala. Bano obulabe bamukuba Namuwandu mukyala Nambwere. Jjajja banenze n'abasajja bonna abankwana. Bwe sifuna nkuba mpi jjajja bannange. Nfuna atampa ku maali yadde okumpa yadde n'ekikumi ate nze abamuteekamu ssente. Abaana abo bwana balina ebizibu. Nabagamba ebizibu ng'ebyo olumba Ssaalongo Mulongo Kato. Simanyi omusajja tampa. Simanyi bwe nkwani bwankwani babaavu. Ebyo binyumya ng'otuse wa Ssaalongo Mulongo Kato. Gwe wenna alemereddwa buli nsonga yonna nagamba mukuulire. Ku ssimu eri 0750969796 oba 0775555453 ze ssimu za Ssaalongo Mulongo Kato. Kaakati abasajja be yali ataddemu ssente jjajja yamugamba abagobe. Gw'obanga okubeera ng'oli mukazi ng'ofumbiddwa omusajja naye nga gwamulabirira okuva ku koomunda mpaka ne ku kyokulya newaka nga gwalabirirawo naye ng'agamba ye yakuwasa. Abaana abawala bangi abalina ebintu bwe bityo nga yeye musajja ewaka naye ng'ate weewunye gwe baawasa. Ekyagenda maaso Silver nga lujjo kati abuuza ku mutabanyi we lwaki ayasaamirira, lwaki mu kibiina tategeera talina magezi, lwaki ssente mukazi watuzakwata zonna ziyita mbuyisi. Nabagamba ate akola ku nsonga ezo bamuyita lumala bizibu. Omwana tategeera mu kibiina ssente bwezikwata zikuyitamu awanga obugaga okutali bukwakulizo. Nakugamba ng'omukyala yagenda amuzza mu nnaku 2 zokka, mwami yanoba n'agenda mu nnaku 2 aba akomyewo n'akuddira. Bintu bingi abakyala muleke kwetuulako Ssaalongo Lumalabizi bwakolirako ate ku bwereere osasula omaze kutereera. Ku 0740489703 0740489703 oba 07097446 namba ze zikwate. MTN eri 078224 kale no Nambwere nga bamubuulira ekyokola. Tuddako eno waliwo abagezaako okulambula emmwanyi. Mukama wange nnyo obuzibu. Ye Chairman wange afuukidde. Kumbe ndakakaawa munnange ajja wa Chairman amugamba ne Chairman nina obuzibu. Mbadde nsaba omunya. Munnange mulamu anfuukidde ekizibu mbadde nsaba Chairman onyambe okuva abazze lwe yafa munne mulamu tava wange neesibyeko ayagala mbu mwagale kyokka nze siina feeling ya mulamu. Mukama wange nakunoonyeza ddamu. Lwaki tewangamba nga obudde bukyali? Mukama wange nakunoonyeza mu ofiisi yo nga toliyo Chairman. Ne munnange ne ngamba kanzije nkusanga eno mu mmwanyi ne mu nkoko zo. Chairman eno gy'abeera. Namuga tujja byogerako nga nkomye ewaka. Gege otuuke waka abaana basandula bakuwa obutebe awo. Chairman Kirwana atera kubeera busy era teyasobola muyamba. Chairman Kirwana ono weekatalemwa. Efirimu egenda maaso n'agambye eza abaana bafa bawano. N'ennyongera okutegeeza nti buy Uganda, build Uganda bubu ku ntiko. Kale okudda eri jjajja w'olujja omukulu w'ekika bw'ogenda ewaffe mbe mamba abazzukulu babamulanzeeki yabeera Kasenke kati yakulira ekikono agezaako okulambuza naye nga bw'omanyi emirimu mingi bano baagala kusubula mwanyi. Kinsinga okwetaaga kyenakuyitidde kyekyo nsoose kulambuza nga n'ekizibu. Asoose mulambuza yalina ekizibu ng'ayagala bamuguleko obumwanyi buno. Eka 2 omanyi ennaku zino emmwanyi yakuta kati alina eka 2 ez'emmwanyi. Wabawo ebitulya. Omanyi waliwo nga bw'omanyi ffe tuli basajja waliwo ebizibu ebijja ne bitulya kati ninamu obuzibuzibu bwange bwe njagala ogenda maaso n'okugonjoola. Kalya mukamuzeeri lwaki emmwanyi zonna tozimpadde eka 2 nze ne nkujja mulumu. Beera siriyasi. Naawe ate beera siriyasi kati ate. Kituufu emmwanyi muzeeyi nzirabya nti oziraba zaabala. Toka ku mitwalo 8. Wayane eka 2 oli
musiru zinoga ku mitwalo kinana kati kwa muzeeyi atoloza si sente kankuwe kinana akujje mu lumu abadde agala emitwalo nga 3 ayina ekizibu ekimusimbye ejjembe ekimuli bubi nazinyweddemu emyenge nakoze ekira saagala omale gampa busente obwo abantu bajje nga baagala emwanyisi ziriwo wazinogadda busente nga tena bunyweddemu omwenge n'asooka atakula ennyindo ndabe kyakola ki kalina agamba agenda kwebuuza ku mukwano gwe omwana wadde agende simanyi asoma oba mukyala we mukwano gwe mwana yalina kudda ku ssomero kuba kyadaagaza sente kinana onoge mwanyi ogenda kumpa emitwalo 8 onoge mwanyi banono nga bw'omanyi abanozi b'ebintu ebyo ebimera oba emwanyi ng'ezo oba muwogo babeera bazibu nnyo ayagala fera muzeeyi emwanyi eza miliyoni 3 ayagalamu emigo 8 kutadde ye mwana mulenzi lwesa nkutadde yamugala lwesa nkutadde kasooka enjogere n'omukyala ojja kudda olite 8 ekyo muzeeyi alayika sente tozaagala kuba engeri gyondeseko noni nga ndiyala emitwalo 8 giba mitono naye ate mu bwavu buno ogikwata 8 naye mukazi n'amuddawa emwanyi zino yazivunanyizibwako gwe bayita mutaka kidde istilewo nagambye ageeka ye kidde istilewo nabagamba baagala okubeera nga munnaye mutambuza ensonga z'okulikodinga music audio ne video kuzanya firimu zino tukubire bukubize simu eri 0704 0564 0704 0564 ne 04 sorry ne 08 obadde okkiriza gwe tomanyi bwe tukola mu muwogo obadde okkiriza wulira kuwaako eyo afu bwe twandituuse okuno ndabye ng'akagizigizi kaakati lwesa kazimpe zone ayina gwakolagana naye wulira amugamba wandibadde okkiriza bukkiriza gwe tomanyi kyekikola ba muwogo agamba agenda sima 15 n'atwala eka namba ate kyo saakitegedde omuwa kunoga mwanyi za mitwalo 8 noga za miliyoni 3 era nkolobe yatandika ogenda maaso n'omunenya nkolobe ngende nziremu mulabe nziremu musomere namuganzirewo ngende mulabe nziremu musomeremu obadde kinawuli musiru nkolobe mwana mulenzi mulugasi mwangu fe tufune afu yiika namugamba sooka ogiroddeyo tunoge afu yeeka agambye kunoga afu gundi amaanyi agambye kunoga 15 kirika ebintu byokayanira omufu yali akola emaali ewaliko sebo saaliko luyinda bamuteeka mu kaguli kyayimaani mukama wange ensonga endeese mukama wange ensonga ebadde endeese endala namwandu yangambye mulemerako ebintu byokayanira ku ebyo kuliko ebyo by'omufu bye yafa kuwadde olwoka obikayanire kyekikuleese mu maaso gange kyekikuleese mukama wange kyayimaani mumalako ennyimire mukazi yampaabidde ndi mumalako nnyo emirembe nti wakyatyamu na mukazi nali mwagala naye omufu yamugamba omufu ekyo kyeyafa omanye kirwadde kyeyafa naawe yagala okisaabale kyekikuleetera okwekulubeesa ku nnamwandu oyagala kutandika kumira ddagala buli lunaku abagenzi baffe ebirwadde byabwe odda ku nnamwandu oligite kumba ogenda kufuna obuzibu bwotajja kuvaamu yamugamba oyagala kufa ekikulemeza ku nnamwandu kyekiki oyingiridde obuteebe kubanze ndabanga ayingiridde obuteebe ogenda gwa mbuteebe luyinda nga bwamanyi ekyamwabuwaza obutaba na sente mwatundako bimala kireeta birala agamba bye mwatundako bimala nga abafamire bayimiriza emaali ya mutaka baali bagimalawo eyakalyango emaali esigaddeyo abannamwandu nabaana sigenda kukkiriza muntu n'omu kuzanyira mu maali y'abaana mpozi nga sinze kirwana owakana sigenda kukkiriza muntu yenna kusinikira mannyo mu maali ya mugenzi ate keyamanyikirwana nga yasazeewo ne bw'osiita ebigere ne bw'okomba kwerima oba owoomye kati okudda eri muzeeyi jjajjawo olujja ng'ayita mutabanya akasente awulira kamusiiwa gwomanyi okubeera nga akasente kakuyise mu ngalo kakusiiwa nga akaddaliddali enkuzi noziraba njagala ogenda abe bano bakazi bano abaama kati ng'ayita sanda amutundira enku ajazitwale mukazi oyo ajja azitwale kuba mune abantu bakuna enku bazityaba tuyinza okudda nga enku zigenze kyeyagala ngende naye bano abakipusa oba ndabe bano abagira weni yeraba aba hoteri bonna bagula enku ziba teziri busanga lwesa akomyewo yadde agala okunoga emmwanyi kali nga amugamba agenda amugamba esente ajje nazo kolwesa ndi muzeeyi mbadde nkomyewo mbadde nzikiriza ekintu kyogenda okumpa ate nga muzeeyi mbadde ndese sente kumbe baagala bamugee bagenda noga 15 banoge afu eka namba omugambi ebigambo ebirungi muyingidde mu nnyumba yenna
kwegamba nawo baba kikinika wonoleeta omukazi ng'omugambye ebigambo ebirungi mumaze muyingidde mu nyumba ate n'otuuka ino otandika okwefula ng'omaze omugiisa oli musiru nakyusiza dde obuufu sigenda kuddamu ebyo muzeeyi naawe sente mbadde nzirerezi singa wagenze maaso n'okutula luli kyandibadde kyawedde naye kati nabivuddeko sente kati zino ngenda funa zangu muzeeyi naawe kakati ate sente nzireese kati sikutegera otandise kwefumba yamugamba singa wagize kyandiba kyatambula oba sande gendo liraba omukazi bali abagula enkoso okondetera sente zange muzeeyi yeefuula lwensaaviiriddemu awo yamugamba gwe naye ebyo tebikyaliwo bizinensi eyo yafudde dda leka naawe sente nafunye gwe naye muzeeyi oba wabaaki muzeeyi nga yeekyanga wagendayo kali agenda okukubira nkolobe nkolobe amubuuza bagendayo wa muzeeyi kume nono atuuse kasajja omaze n'okateeka mu pulani kweroza pulani tefudde katonda wange nagambye wadukiririza wali ate akasajja nze ate nga kekyanze kakyusiza ddiiru walobye naawe koeni sikuloba naawe ddiiru ebadde ina otambula naye akasajja kaganye kakombye kwerima tukyagenda maaso nagambye saalongo lumala bizibu waali bwe bwennanga omulimu gwabula pasipoti yagana ofuluma visa nagamba kuwangira obugaga kutandikwakuliza omwe abasiba beting abasiba zara nagamba wakwatako ogenda kuba omuyindi omutwe gumuwoome wekwate lumala bizibu nabaga abanoonya emirimu gyagootaana bizinensi yasitama bintu byokola bidda buzima bega omyaka guweddeko guguno tolina kyokunguddemu nti kiikino nagamba mukubira kolerako ku bwereere osasula omaze kutereera ku ssimu eri 0740 887 ne 03 0740 oba 078224 kati luyinda agamba buli wajja mu ddiiro lino afuna emikisa egitenkanika era ng'agajjajja tulina ebintu byetwagala otukolere jjajja ne mukulu wange ono omuleese jjajja naye omuntu alina otugabira ettaka eryo kituufu muganda waffe yafa kati omukulu w'ekika yalina oddigaba tubadde twagala ositule omuzimu ogwakalyanga ogulumba omukulu w'ekika yenyini alina okgenda maaso n'okubeera ng'agaba ettaka paka gumucunye paka lwanaagaba ettaka mwogedde bazzukulu tewali mutawaana kansooke mbayitire jjajja kayizi ebintu ebyo yasinga obikolako deni ndabe ne lubo wa kwanza bazze musabo baagala kuloga omukulu w'ekika omuzimu gumulumbe asobole okubeera ng'agaba mangu ebyobugaga by'omugenzi nga balaamiriza bwe bayimba obuyimba bw'essabo nga bwobumanyi bino tebiriko byakiro bakikolera bweru awo omuzimu guguno ogenda olengera omuzimu guguno omuzimu gw'omugenzi omuzimu gw'omugenzi guguno era gwatandikirawo no simwagalira ddala yono nemaali yange ogimalawo bumazi jjajja ono yatusibanga nnyo jjajja nange ono yatusibanga nnyo emikisa gyaffe nga yagaggawala yekka twali baavu naye ng'otuyisiza ddala obikoye nakolanga muli luddawo emaali yange mujagazaaki ko jjajja ndisibye byabaleese tudde ku mulamwa yegwa mugenzi koyini yenze omuzimu gwajja misanatuku mpozi ng'oyagala nkusibira wano oyagala kunneema nkulirako njagamba jjajja lubo wakusibe kweni saagala kunsiba naye jjajja obadde yagala mbayambe ntya kali jjajja ng'agutuma agamba gulumbe omukulu w'ekika bwe gutuuka gumweyoleke gumuteekemu ekirowoozo ekitundu asobole okubeera nga bw'aba atunze oba bw'aba agabye emaali bano bagenda maaso n'okufuna kinene ng'abooluganda tuba n'ab'enganda n'obalaga ebyobugagga abamu ne baagala okuzza wansi ng'ovudde ku balala abalina ennugu zaabwe bizibu bingi ebyensi eno byetasobola kutotola kumalayo naye nga mukama ensi yagitonda n'agireka ensimbi abantu balamu bazibu munange omuzimu jjajja amaze ogusindika jjajja nga abagamba yemala ofuna emaali eyo njagala miliyoni 2 kigenda kuggwe saayo n'omukulu w'ekika agenda banoonya ng'ayagala kugaba maali jjajja ababuulira Mukyataka yalaba
batugabire ettaka nze n'omwana wange. Mpola bwavu. Kati okudde lirwesa ajja anoonya batunda emmwanyi. Yatuukira maama Naaba ng'asooka asaba kafu anta. Enkuba etonnya. Bannaye enkuba eno ennaku zino eyitiridde bannange. Si ffe twateekayo omusooli kwayini kati gugenda kkala January wuno ayingidde. Naye munnaye nze noonya mmwanyi gwonna gw'omanyi atunda emmwanyi. Waliwo omuzeeyi waliwo okusomero ng'okiriddeawo bamuyita muzeeyi Mugwanya. Be basinga okuba n'emmwanyi kuno. Mpozi ne muzeeyi Lwatoolo. Sookonideko naye nga muzeeyi Lwatoolo mumanyi gweyogerako emmwanyi aziina kale bw'oba tozifunye wa Lwatoolo ogenda wa muzeeyi Batta. Muzeeyi Batta alina emmwanyi nnyingi. Bwegendayo olutuuka bwoti kasomero bakayita chosen generation. Bw'otuuka ojja kulayo wa muzeeyi Batta aba n'emmwanyi omusajja ate nekira musawo wa kinnansi asobola okuyamba mu bizibu ebingi by'oyagala okukolerako. Kolwensandi kale naye nga amwekengedde maama Naaba naye omusajja ono nga simumanyi avudde ku kyalo ki. Siba ono kyamaani kirwana bye yagwerako ababba emmwanyi kuno. Bwe yeebuzisa emmwanyi bwe yeebuzisa wa muzeeyi Batta bwe yeebuzisa ebirala byonna. Naye kasita mulambye ne piki yenjirabye era bwe nawulira omuntu abbye emmwanyi kuno nja kumanya leero wazibbye obubbi obubajjudde ajja azunga. Tansasudde na ssente zange amaze gagenda alinga ab'amayirungi ba Yosefu Gasiya Buloolo. Tugenda maaso. Kakati Nnyala batugabire nze n'omwana wange. Yajja wa chairman. Wali mukyala Wampeta. Na mwandu. Sale Wampeta. Yambuza wali mukyala Wampeta kwe Sale Wampeta. Nazaalamu omwana omwo. Wazaala abaana bameka kwe nazaalamu omwana omu. Bye bizibu mu abasajja abazungaani mwagala ozunza fulayi. Muzizunze empolo oluvaawo emmaali y'abakazi gye baba baagala. Ali muto. Ng'osooka olaba enkaana obadde oleseka 15 nga bakatematemamu ebitundu. Mukazi wate yagumiikiriza ebbanga lyonna ng'atandika kubonaabona olw'okuba aleka abaana waliko osiza ensigo. Zisige nga naye bw'ozikolerera si kumala gasiga nsigo. Chairman yamugamba tekirina buzibu nkulaba naawe okyali mwana muto okyayagala obulamu bw'ensi eno okutambula. Katulindeko olumbe lwabizibwe buli omu afune emaali gy'alina okufuna. Tudde eri muzeeyi jjajja w'olujja alina endizimaana. Wayiriza shapa Abanyarwanda. Abanyarwanda kati oba otuwayiriza chairman. Ate ndi chairman waabo tandise n'okuwunga ndizimaana. Nawe gira kare. Nawe gira kare kandi nze nkolanga chairman wange kuba ngonsuza. Abali awamuze mukokondo kwajjanga tanalaba akyalima. Agenda kulekera mama jabo. Wafa. Ono yafa. Shakachi. Wandizimana na shakachi. Obadde ki? Lwaki togaba? Emali. Kale kulengera omuzimu gwamugamba emali lwaki togaba yeeyogeza ekandizimani talaba muzimu. Bange gwe musayi gwange. Njagala ogabire baganda bange emali gwe musayi gwange Dizimana yazzaako buzza nga tajja birinda. Mula mirembe. Alaba muzeeyi yeeyogeza ekakumba alina omuzimu amugawo mula mirembe wafa tuli mu nsi y'abalamu. Tokyali muntu. Tojjona maaso nakunteeka ku pulesa tokyali muntu wafa n'ofa ne biggwawo. Lwaki togenda magombe n'ebaka bulungi? Sigenda kwebaka bulungi nga tonnagaba mali yange gigabire baganda bange gwe musayi gwange jjukira bagenda ne baloga. Sinza mmala gaba mali nga mpapa olw'okuba ndi mukulu wa kika. Sooka ogendewo mule magombe neni kati obukakasa ndi sifanga. Njagala nkulage yakwata bikola bya mmwanyi. Nazigula omukulu w'ekika tolaba ni amukuba bikola. Buli omuzimu abanga akutte kifaalu. Gye bayita emizimu gya kifaalu ne gumukanyaga. Badakizookolireko kalyango banagozire bako ku makugunyu era omukulu w'ekika yagenda zoote ng'omuzimu gumufuukidde ekyambika. Gukyamutwalaganya badage munyambe mu mmwanyi mwennyini ate wala teri ayinza kuwulira miranga gya muzeeyi bamugyeyo kakaaba omuzimu gutabusa bako lwaki togaba malya lwaki emaali mwagalo gikukulira lwaki togiwa baganda bange omuzimu baguloze gulooza ku baganda baagwo tigumanyi baana wakuba muzeeyi kibooko muzeeyi nakkiriza genda gaba emaali kalyango nkwegayiridde okusanga tonnagaba maali yange gomwofuntira entama olega envi ngenda gigabaganyabo ngenda gaba emaali kwongera lwaki takugaba maali negutema we maama omuzimu negutema naye nga kyegukoze muzeeyi amakugunyu gonna galinga gabayisizaako kifaalu muzeeyi agenda owulira akabina kabiririra nange omuzimu gundi bubi bannange kalyango sinze nakutonkubidde kyemigge gyenkanidde wano omukulu w'ekika kye bamukoze maama nagamba yekidde Eastleigh oligenda ne MZ tukyagenda masiriva nga bulijjo tatandikono nga nze nkwereza yaddukirawo
agenda alaba amukube nganda ababuulire kalyango kyamukoze yasibira walugoja bye mutamanyi munnange wangi mutamanyi wakatebe munnaye jajjako yenedda sijjatula mutamanyi buzibu ki jjajja kalyangaze nga mukambwe ebitya ansanze mu mwanyi mbadde ngenda maaso nkole mwanyi ndina endizimaana kalyanga ngamba ngabe maali ye musimanyi njibawe lwaki munuddewo gabe maali nankonyaga emiggo gisetegedde gye zivudde ngagamba kalyango munno okubeera nga ngabe maali ng'obudde bukyali nduddewo mugaya kalyango oli muzimu wafadde naye nga tawulira nankuba emiggo okujula okunzita bano bamanya eddogo lyabwe lye bagendedde lyakoze era bino byonna bimugamba atunula akikinala ng'akimanya eddogo lya jjajja lye yabawa lyakoze ku ky'omuzimu wewandeka bambeere wano we bampadde nga bagamba watch out for part 2 tujja kubeera nga tufuna ekitundu ekyokubiri twongere okumanyawo gye bigwera ne maali eyabamulekwa wagye yakoma nabagamba olwa ekina Uganda kitwale nti bikulu kiba kyakuyigana kyakumanya mwebale kulaba VJC liva tataneko nga bjonga zembadde nkwereza natakumba atakumira mpeera ateera mwere